takirowozaako era abortion nenga kati singa nfiira bagenda gayafudde ejjamu olubuto ng'omulambo oguswaza mukwano gw'omutuulako oti ali nga mumanyi ekyamu sente yabadde alukola ki alugyamu kyokka ali n'ovaako era n'awasa omulala ate n'azaala ate n'abeera sapooti so buli mwana Katonda gw'ateeka n'amukuwa aba amanyi lwaki amukuwadde abajja kuwa obusobozi obujja okusobola okulabira nze I've not worked for 8 years naye mbaddewo. And you look good. I got depressed for 8 years. Mukwano gwange recently najja nanoonya. Emma came back to Uganda after all that big time. Era abaana ndowooza yabalaba. Nangamba, what is wrong with you? Walwala chichi. Nemugamba no. And she came home, shopped for my family, nantwala ewuwe in Kitende. Nangulira oils nangamba no look at your skin, this is not who you are. So twagera took me to salon nang shopping ngira nanga kati wano ne wali wawo osinga okwagala. It clicked back nangamba nali navaako ndowooza I had lost it. I don't want to know. Nga saagala kumanya nze nga ndaba ate wali wendi ndi okay okimanyi nti omulalu bw'aba atambula ku bugalaba oli mulalu byalaba ali fine olimba true yaba alaba era omusanga avuga ennyonyi kati yalowoozaako n'avuga yaba alaba avuga nnyonyi toyinza muga nti ovuga ngalo so nze nali mu depression yange nafuuka na comfortable natuula okitegeera nga nabivaako nina n'abaana naye nga tubeerawo ne kati ogenda lowooza school fees togenda kukola otya bannange ngenda kukubira ne bannange kati bamugobye nga byembeeramu ebyo naye nga sirowoozezaako nti you know what Ellah you can actually come back. Wow. Era Emma has done a lot. When I went to Baba, Adam Kungu, kama mwomukisa. Nkoze n'abantu bangi. Mbadde n'abantu bangi. Those a few I've contacted when I tukoze tuche, how do I come back? How do we do this? Siri nnyo muntu ayagala mpaayo. Naye njagala okundaga how do you fish to get it here? Because mmanyi okukola ate njagala okukola nze kyembadde simanyi ne mpa opportunity nkiyiga ne nkikola without this naye saakola mawulire you know Kubina etwadde noga maleka nfune ka certificate aka mascom nti ekyo gye bajja kukusaba naye twatandika tetumanyi byonna tubigize ndowooza yuso nankubuuza nti kakati sound ebyetya kino kiri kitya because buli kimu nakiyiga had hands on so abantu bonna ben contacting nzenga mugamba kino oli nagamba kiri no one has been there naye Adam namukubira nayogera naye in fact ndaus yamugamba era anoonya someone to work with that Baba in ganga mukasho in the morning naganze buli muntu yena gwe wampadde sakolagana naye namugamba naye nze boss ebintu by'amawulire byakisaganya ebintu byakusoma ku stressinga saagala nangamba no you come let's talk Mr. Radio 4 demo meeting and twogera he liked me so netugende wa boss nandaba but apparently he left nagenda ku next media so things died there. However, I've really been trying to like tap there ndowooza maybe because with media abantu kyemina okumanya tosubira nti Bina is a billionaire because she has worked all this time. Now how do you use your brand? How do you brand yourself? Era kino njaga nnyo nkigamba abaana abato this is 5 minutes of fame. It can either change your life or it can bury you. So use even if you've gotten a chance. Ate it's already all over. Sisi byebiri ebyedda bitwaberanga mu this you're big, you're the only one. Kati omuntu akwata simye n'afuka big. Okitegeera. So you do not really add value to the world, to the society. Naye erinnya lyo olikoleredde otya, olikozeemu ki kyosobodde okubanga oyamba abantu. Abantu bamugamba go back to TV. Kati emyaka ejange people say you look young. Sikyasooka kuddayo kwenyola biri bye neenyola. I'm a mother. Okitegeera. Abaana banaabagamba batya nti bane maama wammwe. Mami anyola bitwacho. Era ne mbagamba if I'm to really do any show right now, I just want to change lives for mothers. Obakala abantu. Doreen ali ku Baba omwami najja ng'akaaba alina abaana mukaaga. Kyasinga okukaaba teyasoma. Ne mugamba kitolina kukyeva mabanja abatasomye. Naye ate there somewhere. Kyoba olina okusaba kiri kimu Katonda akuwa obulamu osobole okuyamba abaana bo. Naye togenda kaaba because you cannot start cursing your parent now teyansomesa. It is up to you to pick yourself up and mold yourself and be what you have to be. Okitegeera. Era that guy yaliwo ne mugamba genda ke wakoni wansi wali the people I know I've seen genda ko wali wakoni. So ngaba nakuwa wakoni ovayo ngo ina kabaasa akatono. Ne encho nadda.
tekana kikagenda kuyamba saba omuntu asobola okuwa ekintu nawe osobola okuyiga okufishinga. Waliwo n'ekirala kye nalaba ekirala bwe tuva ku mpewo, I don't know whether you experienced it, like bw'ovaako abantu abaali bakukubira like nga the phone calls people would reply, talk to you nga tebasobola kati are there people mu bulamu nawe nga kyakubaako, because at times when we are in the limelight you get phone calls, we have time for people naye when you lose a job that's when you get to know I was actually nothing. Yeah. Did it happen to you? It has happened to me. I wouldn't want to mention names. Yes. But the people I have worked with, nchigatukako n'okubanga abamba ine emikolo n'oteekamu n'obeerawo ne mugula ebirabo n'okamanya kye kijja kusaana n'okwata n'oteekamu. They are really doing well. Nze abantu bonna benkolaganya nabo bonna benkoze nabo emyaka gino gyonna. People are doing well. But if I tell you, my friend that is not even in the limelight came and picked me up, nagamba no. Tuyina kye kati okuteerera tuddeyo. Abaddewo. Olaba just ofuna lubuto Bina, n'ofuna trimesters, abadde bakubira ntugendako wano kati bagenda kulegera okukubira. Kigezaze Mukama yansasira Dodo n'abeerawo. So mwebaze. Mwana Dodo banange yes. Mwani dise washite wadduka mukazi gwe. Abantu baagala bizibu. Kuti baagala bizibu. Bambi ne Kyanyamba no kisasubira no. Kigamba I'm going to help you with the helper. I'm going to help you with this. Nemugazi n'amafuta. God sent. You know Emma wange. Yo Emma wo. Yogamba mayino ngwa ononyeji. Wala magenda. Mamwe nangamba. Wama Doreen ja. Nengamba mami yamukweko. Namumanyira. Bane ngatulawo nga njagala kubeera konze. You know like when you're depressed, you just want to be alone. No. Naye Dodo was in my face. That was God. Ngate everyone wama kati bayinonga everyone is kubanga buli muntu andaba. Omuntu kwava naga kankubeera. Nengamba sagala kwogera nagamba ani agambe njagala kwogera nawe. Zina mugamba nagamba Bina kugamba ko muno zijja kulaba gwe. Nze kulaba mami, nze kubeera. Katonda inenge gyakikola nange Emma wange bwakyo bwali ntegeera butegeeza nti Emma spin through a lot in South Africa naye nga siye muntu ajja agamba nasuze nkaba naye kumacha avuga benze ngali joli naga ebizibu baawo naye nga she will not want to share, and I always tell her Emma ndowooza olinga ngamba nange nsirike ndeka nze ndi wakyejo kati naye nga takimanyi kati nga kimanyi buli omwamu tunuulira literally nga buli andaba Bina ali ati how is she yena bwe yagezera ku reject nga amanye nga amusaba ngombe ngamba ali ku gate ne mugate mogole minaga bamugulire mumugulire okitegeera nga Bina nga ko muze kulaba size kulaba nanga taze kulaba nze mbaze kulaba mama wange natule mabega naye mnaidino Katonda wangeri like that time yafuna leave ya 2 weeks nga every day nganzija baye lucky enough ne boss yaliyo nga naye ndooza akimanyi Bina yeetaaga omuntu agenda okubeeramu nga every day ng'ajja n'abeerawo paka ssaawa ye zaali meka 11 n'agenda ate banaye bw'oba ofunye omukwano omulungi bwe gutwe togujaajamya bannange batono ofuna omukwano ng'ali envious about everything you're getting ye muntu gw'obuuza katugenda kyekikunyumidde nga naye abantu mune tubategeera butegeezi naye Katonda abakwadde omukwano bwe gutyo don't take it for granted. Ekirala kyendabye nti otugambye nti Katonda bw'aleeta challenge takuwa nnene nnyo is it agikuwanga nnene naye nga yakuwa amaanyi era buli kimu ky'oba oyiseemu kati there are single mothers abali eno waliwo omu gwe nalaba nga yeewa obutwanawa n'abaana ekyo sikirowoozangako it is the worst thing you can ever do to yourself. Nagamba tasobola kuleka baana babonebone nga labya that Tayina kyabawa, and there are some that are watching us right now. One word I would tell them, fena tubiyitamu otugesa n'olowooza waliwo n'abantu be bajajinga obalabyeko Bina ng'anyiize nnyo n'afuba omwana n'amulinnyako oba n'amukola ekintu oluusi abantu baba beetaaga okuzza n'omutuuza si mukwata tomuteeka mu prison or what tekigenda genda naye finding out kiki ekimuforces okutuukaawo kankubuulira oluusi you're going through this omwana najja kati at times I'm home things are not working out
olowooza kati ngenda kuzzaako ki probably you have your own stress ng'omuntu they're shouting noewa mpoluyi you know London gye wabadde bw'okikola bakusiba bakudipotinga naye kati olwaleero oli it might go out oli nakuba omwana nekifuuka amawulire mukazi omukyalo oyo aba yeetaaga okansulinga oba okulaba engeri ki gy'oyinza naye ngaebya counseling bikola abantu bagamba bya shrink tebikola Bina have ever had a very heavy chest and you have got nobody to tell naye n'ofuna omuntu gw'obuulidde ekintu n'owulira ng'oluse ng'otowolokose akuba n'alwa nti nga sawa bannaba n'empuliriza era nga bandaba essimu ya those days kudde nga Bina kati bakoze eki era nga tanaba kunkubira nga bangambye nadda exactly Bina ava kuyo oluusi omuntu yeetaaga nagamba kati ndi fine it's okay kati ne basikulaba ndi fine kunze ntyo exactly ngenda otuuka nga batugambye dda Bina kuvayo no wansi buli bwategedde yavudde wacankanye kati nga nabitegedde dda ng'olina okumunoonya nene mugamba anoonya nga zivudde bwe baggalawo waliwo yamukubira esimu namugamba no ddembe bagigaddewo kandi kokunkubira esimu ez'okumukumu nga kyo saagala mukwata kati nga nange nkyawunze mukyabamu nemuga dodo uliwa obiwulidde nga baŋŋambye ekyo kiba kikukubira oliwa naŋŋamba oliwa ggwe nemugaa ndi ku ddembe nagakanzike nanenya boda osaaga kanga alina emirimu gyakola ebirala nenenya boda kamansasire nange naye natuuka nga buli baŋŋamba Bina abadde waggulu Bina ali waggulu nga omuntu bw'oba oyagadde omuntu omanyi stand tabulamu abantu batera nnyo okuleeta abantu baleeta nnyo ebigambo oli n'agamba gundi yazze n'ayogera kino gwe n'okitwala n'otabuka nnyo oluusi bw'aba omuntu abadde mukwano gwe muwe chance ebigambo obuuze kiki ekyabawayiriza nze mukwano I've had those issues anyway because nze muntu people say I'm proud abamba ntya naga weeraga abambuza why don't you get into I cannot get into another relationship because nina akajanja but you won't force me to like something I don't like you'll not make me do something gwechoyagala nkole sinze because naye wabadde ndaga lwaki okufumbirwa onoofuna omuntu ndaba abantu abasinga bagamba kanfumbirwa munange so ati nfuna omusajja a father figure mu baana mulamu bw'abaana bange ekirala alabirire lwakuba tolina nze Katonda nsaasidde n'ekintu kimu nga bwe nkugambye nti how we are groomed it still comes back saagala nnyo edda ejjukira bwayagalanga akalenzi ng'ekyalo kyonna kitegeera bamwagadde kati ntya nnyo okuswala namba bwandekawo nanjogerako okitegeera nange nedda so kati ekintu ekyo kintiisa nnyo n'ekyokulala nti ndabyeko abantu bangi abayingidde in relationships ne bitakola nze kyensinza okwagala oh yeah actually the best time for someone for a lady to move on or for a man to come into the kids' lives tutandike n'ekirire nate male tuddeko ekyo when do you think it's the right time for you to move on to move on nogamba kati now let me start dating because now the way you're looking you're ready to be dated Joyce dodo omula wasakanya no tulabika bulungi so Samantha thank you Emma my Emma thank you so much God to date they haven't moved on kati yogera ngomanyi I don't think there's any time to date I don't think there's any time for someone to say I'm going to do this kubanga teri muntu yegenda kwetekeraganya kati Bina nzize ku yaya ngenda kufuna omusajja mwagalirewo Katonda akusasira busazi waba kuwadde nno omulungi abamu batidde nnyo n'okuta kati nganze honestly I will be honest I don't see myself getting back into that line njagala kukola kasente kange kulabirira abaana bange why I will not say I've not tried to date after this I have tried but the kind of heartache I've gotten is not for my babies because every time this person hurts me I would want to take it on my kids okitegeera oba ogenda kiza probably bayandinjagadde singa teyansanga n'abaana abasajja bayo kankubule batya responsibility omuntu ajja kutunuulira oluusi yayinza okukkiriza naye ate maybe their families they will start kankubuulira ekintu kimu ne bw'onaasanga omusajja n'akwagala nnyo
n'ayagala abaana butagenda kufuuka taata waabwe era kali kasigalawo kali ka element ne bwoga nti ozaddeyo abaana era kijja kusigala nti ono bajja kudda ewaabwe ne bano bajja kudda ewaabwe kijja kuki olwo abantu bensanga ng'abadde mu relationship n'ava mu ensooka ng'eganya obufumbo obusooka bujuali bugaana naye ate bagaa nti obwokubi butera okuba obulungi katonda aba abukuwadde naye era waliwo kino kye tugenza kati nga omuntu ng'ovudde mu bulamu bw'ensi otegerera abaana bano nti muzze ne wano ffe ddaddi waffe yabayamba ekintu ekyo nkitya nnyo ne balwanagana ebintu ne bireeta obuzibu kati nina mukwano gwange unfortunately mukama yamuyita yali lubuto naye yali yasooka mu bufumbo obusooka ne bugaana n'afuna obwokubiri nawo ne bugaana so n'afuna omwami era she was pregnant at the time for the third child so apparently yali lubuto awo n'afunamu obulwadde mukama n'amuyita naye kyasinga okuntiisa ate ennyo omanyinza buli kye natya ennyo mu nsi kyantuukako n'eŋŋuma n'enguba okitegeera natya nnyo okubeera single mother because engeri gye banza nti nali bwomu sifunye love ya mami daddy because my grandparents raised me my mother of course was young ninjagala nange nkuza abaana bange like that family nga gye ndabye jjajjange gy'abaddemu kyagaana naguba so I don't wake up in the morning nti ndi mu nsiko empologoma engoba nina omuntu gwe ninze nina okuyimuka nkyeterereze so already omukyalo oyo tutuuka okuba tugenza okumuwerekera family zonna zijja buli muntu n'atwala omwana dodo nyinza okulemererwa okujja okulaba nga sirina mutwalo gwa transport perhaps ngenda okukozesa mbuulira ani agenda okuinitiatinga visit y'abaana bano okubanga abakuze beemanyi siko bagenda okuyita okwawukanira awo oluusi Katonda takuwadde bulamu togenda kukuza abaana bano waliwo n'omukyala abadde alina oba lubowa those lubowa guys abazannya but Diana Nabatanz, one lady passed on last time. But Jamila or something. I had a story because my friend yasoma naye. Nangamba nti buli mwana wa mwami mulala kati abaana essaawa y'okwawukana bagenda kwera baddi ani yandikyagadde mu nsi muno okitegeera. So I'm not discouraging people naye bw'oba Katonda akusaasidde and you cohabit, be there, be in love. But wouldn't want anybody to have other kids. But because those things will be challenges. Do you also think that bagamba like oluusi bagamba nti abasajja bano batyamuko babeera basinkanye ba maama baffe oba ne bakyala ne wabeerawo embaga. Do you think wano okubazaalira nga tebannakyala oba ne bino ebagamba mbu testing after marriage n'okukyala n'okwanjula wabaddewo emikolo maybe bye bireeta ebyo byonna ne badduka abamu saali sisuubidde kubanga kankubuulire tubaddeko n'abantu we went to school with ne beeyagala moto ne beewasa ne basigala bonna nga baava kusoma babakuba emiggo coupling those things ne basigala kiva ku muntu ng'akwagadde okusigala oba omuntu nga takwagadde ne banakuba embaga biki n'abanga oba maybe abaddaaki people just now walking out. It's fortunate. They are saying that why we have men abatayagala kutwala buvunaanyizibwa it's the parents' fault. Yabeera yava mu family. Ekyo nakyo kisoboka okubanga abazadde tebatwala buvunaanyizibwa kubanga babuulirira abaana bano ekyo kituufu kubanga nze ewaffe buli muntu nga bwe nti everyone is with buli muntu yeefaako ewaffe. I have an uncle that stays just up there. He's a lecturer, he's a lawyer. Naye tajja kubuuza Ellah mpasa omwana kiki omwana they will not do that. Ate n'ekyokukuza abaana ndowooza nga mbagasse wamu abaana kitono nnyo kizibu. My grandfather did that. I give him kudos. You know, I give him his flowers. Yatukuzanga abaana b'egindi n'ab'egindi ffenna twesanga twebuuza naye ekyakuba nti muli united wano tekitera kubaawo. So n'ekino ekyokuba nti omuzadde akuzizza omwana n'amubuulirira kitono kibi nnyo omwana okubanga yeerabidde family eyo okuba nti muzadde abadde akola kino ekyokubanga alabirira. Waliwo balinga bo bamanyira my mother. I'll call my mom. Nga mother-in-law beba shopping emmere ya waka era upkeep yabeera naye nga omukyala usigadde nga just kifaananyi awo ekyo kimanyi bulungi nnyo kibaddewo nnyo era naga kati nze njagala nti omusajja bw'ati nga everything is mami babanga boonoonya abaana kituufu kuba nze nsuubira abazadde balina okuba nga bakola ebintu bino. There's a guy I know, he's very young
oli omusajja ayagala family ye muntu gw'osanga n'emmotoka ng'ejjudde everyday he shops for his family. And I think bo baakula ndowooza in such a family nga bakirabye bazadde baabwe bakikola okitegeera naye abamu bakuze oli nakivaako buvi naye ne kino it comes from the family of how they are groomed. Era kintego abantu abamu bagamba nti abakyala ennaku zino bazibu nnyo. Omukyala waliwo omukyala n'omuwala oba n'omukazi yakuzibwa atya avudde mu maka gafaanana gatya. It takes you back. Olina okumanya omuntu gw'ofumbiddwa oba gw'owasizza avuddewa yakuzibwa atya. Waliwo abasajja n'omusanga mu ofiisi musajja nengera agenda kuddayo akaabire mu mami nga mwana. Kati girwa lwendeeta ono gw'ogambye omwami tubeerawo nga tukwabitinga mulimu mbaga kukyala. This gentleman baali bamuyita batya? Yali vice president, yali who? That gentleman that passed on now was omukyala. Professor. Yes. Professor Nsibambe, I think. Mukyala wo okubiri bazaala abaana. Naye beerabiridde ne beeyagala omukwano ne gubaawo oluusi banaye si mwana bagamba obufumbo ye mwana kamuze. No. Oluusi the relationship you have with this person bisirikirwa omujjukiro w'akafeero. Omukyala yamuzaalamu omwana naye nawe badde bagenda mumusigula w'abadde bisirikirwa yalwanye. Wali baddeko ne mukwano gofuna omuntu mukwano gwo gwolabye ddala nti without me this person kati nga mmwe bwe muli you know nti singa anything happens right now Dodo would be the first one to be go but naye Bina kino you know ye muntu gwolina okubanga okeba bakyala ogaa nti I'm going to commit with this person whether you're blessed with kids or not bana bino eby'abaana just it's an addition. Kati olw'omuleeta ddi mu bulamu n'eŋŋamba abaana bange naye lwakuba kati ne basingle mothers abali abamu batya ekyo ddi lwendeeta omwana n'alaba oba omusajja munnaye sinsi omwami ono bwe bamwogedde n'alaba nti naye atandise okukisaba. Omwami oyo bw'atandika okukisaba manya okay now probably is the right time but don't force it. Nti munanga nti nina abaana kati nandyagadde okuba nga obamiitinga. Don't over bwemba nga mutandikaawo sina mugamba from the start ne mugamba I have kids by the way. Naye waliwo obungena tayagala na kubuuza naye waliwo ababeera nagamba there's a guy adanga but Ellah olimu embaga embaga sirimu mbaga ndeka nangamba mbu there is a lady that tugenda mu mbaga essaawa yonna omusajja yamugamba naye oba oleeta abaana baleete you know leeta abaana naye oluusi akireesa atya era n'omuntu ajja kutandika musajja atandika okupestaringa omwana wajja okupestaringa okumiitinga abaana abo ajja kutandika n'okuteeka katonjagala maybe there's actually somebody else you're showing these kids okitegeera that would be the right time nga atandise kupiininga njala kulaba baana bo baleeta anko nonoleeta anko oli awo nabiviirako. So message kijolina okuba bakazi abawala bali eyo nga bo baagala haba kwetega early relationships I don't know something like that like they want to settle before should I say before okubaga batekuliko time naye waliwo kyolabira ddala nga oli ali mu relationship n'omuntu gwali naye mukatonda alina byakola naye ng'olaba tewali direction honestly relationship yeka ngali muyeka ngakirimeddeko that's why all those thoughts come in ebyokugamba oba mwe namuzalira nja mutega bivaamu amaziga abantu ne bakaaba n'abeera nga alinga ataakiraba waliwo kyebayita red flags nga bagambye nti ekintu bwe kitandikira nga kiri ku shoulder yo something on your eye you cannot see it someone else will come and see it for you listen to what your friends are telling you okitegeera naye about that person listen to the look at the red flags read them study them yadde batukikkiriza bano olwaddekawo ng'oyagadde omuntu nga just a thought about nti tugenda kwawuka n'obulanga n'omutima gusaanuuka but there is nobody that's going to stay permanently. Abantu bagenda. So basically bogenda mu relationship it's going to be for forever. It cannot be for forever. It can't be. It will still not be forever. What I'm worried about. Abantu bazira bagamba mbunombu mbu simanya okugula okumu kubeerere okulanga kuli eno kituufu olwonekana akandi katambula ku TikTok anti tokeera ku macha n'obeera n'essimu nga mulimu Tom ye kato omwana akumenya omutima naye bamu bawona bahiringira wawulirako byogera mukyala bujinga olwakuba yaganaga those healing relationships healing process zotajja kwogerako
but you wouldn't be proud about that. I know. Yeah, you wouldn't be proud. Just love somebody that you think that is there. Nze ndowooza may I give it my all bwe kiba kiganye ne kigaana naye kati bw'obeera mu relationship nga one leg is out another one erinza ofulume. Ne Katonda takublessinga bulungi. Yes, nze bwe ndowooza. Naye era still olina okwerekerayo kokali. Muganda wange towangayo 10. I know. All eggs in one basket. Do not do that. Eh? Or having Bina. So tubeereko nga bataano. Kati ate omukazi ali eyo nga ekitegeeza naye ate bagamba bw'otabulirako engeri gye wazimba ennyumba ng'omwami tamanyi. Ojjukira mukulu Tamala emirundi we yagamba nti ayagala kumuziika ng'ayimiridde asobola okulaba ani atwala mukyala we. Naye okimanyi nti omwami bagenda okumuziika nga waliwo eyeesunze kiddodo agenda okukipambaatira. Kati yaliwo. I have seen someone mukyala yafiirwa omwami we naye mukwano tolina kyomugamba oli asimbulanga era nekigana kati gwe wazisonda nakoowa zaali musolo gwa kameeza ogwo banenga teguwera okuzimba. Abakazi anti munaye babalekerawo ssente abandi bagamba mune zijja were ebibiri bitaano. Nze Ellah nga bwe nkugambye nti muntu eyayagala nnyo okukola Jange oli musajja mugagga nnyo nga wakoma wabeera n'akasente njagala nnyo ssente zinsanyusa ne bwe zibeera bubeezaawo. So gye twakulira nga kugambye nti baatugambanga wano si wammwe oluusi my grandmother as well as a harsh person ng'ebintu byakubuulirira si bye bigenda okupamparinga bw'otaasoma ogenda kufuuka malaaya. Is that what you want? Bw'otaakole ng'akireeterawo kati nga olina okwetereza. Kye namanya naye nga omanyi nako ebintu by'okunzuukusa tugende tulime twoli compound. Katonda bw'aba mbuleesinza tuseme naakubawo akabaati nga terina omwanzuukusa terina omwandeeka nsaaga nnyo ebintu byakunzuukusa. Ekintu ekyo nakirina mu bwongo bwange and apparently with my mom that didn't have anything. She was young, of course, when yanzalira. Ebintu there are so many challenges. Nafuna ebinjigiriza bingi mu myaka emito. That is one thing people don't really have to understand. Omanyi oyinza kunnyonnyola muntu n'ategeera. Naye bwe nagenda okulaba mama wange obulamu bwalimu tebunsanyusa. Nga Katonda bw'oba blessings enyinza kukola ki? Ntandika okubanga yanza nakola era kisinga okumenya n'olwaliro ngamba omuntu omanyi obulamu buli bwe nayitamu luli ate kati bwebu musiwumudde. Because I had to be at school, look at my stepbrothers. I have to pay school fees. Nana nkosa school fees nga nange nsoma. Nga bwe nkula naye nga ate bwe nonyeeyo akasente buvudde mu kadzi leero nkya amount yakwadde n'ogattagatta ntaka school fees. You're looking after your mom. Kyavadda siwumuddeeko. Nti nandigambidde nti kale now I've relaxed nofunye omwami kati kuze abaana kati ate nzize mu kiri. So kyandaga nti omanyi nina okwerwanako. Mbanga nkola obusente bwange mpola nga bwe mbukuŋŋaanya. So apparently I met my girl. I went to his office actually. Ne mugana naye omanyi Mbalwa. He owned almost half of Mbalwa na Mugongo. Ne mugana wandi ntunziza like a plot. I built for my mom because where she is staying obulamu si bulungi. And they're going to ne batakuteeka ku Facebook. Nkugambe. So nangamba no. Why would you do that? There's some land somewhere I'd kept for your father. You could see what to do with it. Naye twayogera nnyo ne twogera nangamba omanyi yamanya omuzadde bw'oba ozadde abaana omanya Cain and Abel in your kids. You can tell. Nangamba naye omanyi with how you have been living with these people tojja kubeerawo. Tetenkanya to see how you can probably sell it off and relocate. So it gave me gas okuba nti I added on to what I had. I built for my mom first. Nebaza Mukama. Then nange nembeerayo nga njiriba. Then I put up my own structure. Singa yali akyali mu bya rent. Singa nze nabyo era buli muntu aŋŋamba nti no Ellah with what you're going through singa obadde okyarenting nga singa oli kuki. Bina leero tuli ba mukwano mbeera ewo ennaku bbiri ojja okutegeera era ali bw'ati akuba essimu akyajinga nnyo amazzi gange aganywa nnyo otandika okufuna okwerondalonda. Buli muntu omukwano omulungi gubeerayo nnyo nga buli muntu actually abeera wala. Actually kanyina kanzijukizza nze ondaba wano Bina about relationships still comes back. Waliwo abantu
bwentera okugamba ekintu kino wanze ndi musiru I don't know. But I think for a relationship to stay or last nze nsuubira buli muntu yandibadde abeera wuwe. You can go over meet over the weekends nemweraba noddayo if you have kids or even if you actually don't even have kids omuntu oyo temujja kwekoowa nnyo nga temweraba nnyo mweraba nnyo mwekoowa nnyo mwina abaana nnyo tobalaba n'avaayo n'agenda I've found guys in bars musajja naye ng'atya n'okudda eka bagenda kutandikirayo bakomye n'omukyala naye nga musajja mukwano ali mu maka yagazimba naye ng'atya n'okudda eka naye ng'ate singa omwami osinga abadde alina gye yazimbayo akantu ke n'amanyi okay I'll tell you maybe I'm up country oba najjanga n'abaleeta n'omanya gyali ewuwe kiyinza okumugeza kyekirwa kino obuvumba obusinga ennaku zino busasise nnyo. So kyoyagala, that's what you think, or that you had never been in. So what happened exactly? Kyebadde kino kyembadde ndowooza ng'ekirowoozo in case you really want to probably have a partner. We don't stay together every day. You wouldn't stay together even after marriage. You make sure that era ddoddo bw'oba olina your finished house somewhere in Kololo tojjangayo ebintu bye Cindy kayogedde katuufu let him pack in or pack out. Kyekabadde osibitegedde. Towuliddeko Cindy ng'agamba abadde bamubuuza nti would you want for you to get married and move into a guy's house? Then she said no. It's a man that has to move in when it's time for a relationship to break off. So that's what you want? You would like a man to come into your house? I wouldn't want a man to come into my house. You should have probably a house we can meet. At least that's what I'm thinking. Have a house we can meet and I come back. I love my space. Exactly. Oh, we saw these men, they are shameless. What do you have to put on the table? Kati bali bateeka ku musajja ngali n'obunyama ngali ku mmeeza. So walaba bakita ekintu kya elephant kino ekiwanvu when they put it out and they said what you bring on the table. Jesus Christ. People stupid. Naye manyi nze nebayemfa ndowooza nandyagadde ogenda into camp y'Abannayuganda. Abannayuganda tebakoowa oba olyawo kananga kazze oba olyawo there is everything bakifuulamu ekyenseko era bannaye leero Uganda bw'oba nga tolina data you can run mad. You know you can run mad because oyita ku TikTok nga olunaku lwadde luganje no offense seko. So let's give a scenario nga I have my car land in Zimbabwe somewhere for example. Then I get a man, a boyfriend, right? Really serious. So for you prefer? No, keep it to yourself. Keep your property to yourself. I shouldn't tell him that this is my house? No. These men take so many things for granted. And again, when they try to be fake. Keep it to yourself. So I'm renting and then you buy the impact. Yes. It is better. But now longer rent later. Now let's go to a smaller house. Then you'll know the kind of person you're dealing with. Do you want to go low or you want to be bigger? Oh! No, wait it is. Wait it is, exactly. So am I supposed to be asking him to take care of me? Am I supposed to say that word or is it supposed to happen automatically? How do you get to know this man? Omusajja alabirira mukwano. You don't have to remind him. Right. Omusajja alabirira ng'akwagadde. You don't have to even call and say kino kye njagala. Buli kimu bakireeta. Akireeta. A provider. Babasanga balakwaze sinnamufuna. Katonda nga bwe nkugambye Bina. Ba provider ng'ate yakuzibwa bulungi nga yabuulirirwa gye bali naye batono. Ate baatwalibwa. Otyo? Kale ngenda kugamba kati married men baatwalibwa Bina. You have to stick in and so manyi kati. Let me be number 2. Let me be number 2. I tell you can never even know if you're number 2 or you're number 5 as long. Bina, are you there? What? My grandfather had so many women. Naye nga ye musajja mukiweka omwo agenda n'afuna a boot of bread, meat, ki mu maka gatwalira ebyakyo. So oba olina omusajja ng'asobola okukulabirira wherever you are nga he can tobuuzanga nze number 2 number 3 ebya jealousness sooka obiteeka ku side and be comfortable. Onzijukiza hajo. Because togenda kumanya togenda kugatina number 1 or number 2. Alioka nelioka tukana nyumizaako dodododo naseka n'amaaso ne gayiika edda. Oyo haje. Natuuka eri ebwe natuuka bwe nti omusajja yagamba
gwembabazi nagamba okay sayininga wano nangamba ebintu ebiri mu bbuutu somako erinnya lyo bane natuuka emabegayo okebero ne mugamba te bano banagamba nyabo kugamba ejjako ebibyo oveewo ebyabajjabo naye ate no mwati oba ofulirwako like oba 12 oba 7 bana I kept checking ate nga fena tugulidde hijab byonna nga bifaanagana nga tulina gundi tulina kaadi nga ndoza fenna tutaddeko emitwalo 3 lwakuba nalaba 3 so nga nange nina 3 nina hijab addage era natuuka hijab nagiwa omuwala ali ku gundi neŋŋamba kyokka gayinalekanga mukwano ebintu byabifunye nawuliranga njagala mugambe tuli bameka tobuuza naye ate okiraba what I liked about it siri musiraamu naye ate nange yampa n'abalala abawa ofundako okufumbirwa omusajja omusiraamu naye nga tuli bangi babakkiriza ofumbirwako okuba n'omusiraamu ng'okisuubira omanyi position zano okwerimba nti nafumbiddwa reverend nze mukyala gundi mukwano manekali ka baby kali akayimba wali mu kwaya muyinza okuba mutambulira ku lendi nemujja kutya so you'd rather have someone that is honest with you so tulekera okwelebanga nogamba mukwano oli namba 10 sikulimba obuntu bwalinga 10 oba 7 naye kubuulira bwalina amannya nabikoma yagenda aba mu dduuka n'agulira abakyala nga bwebamanyi sayizi ya what was it video size alina za sayizi ezimu naye nze nzijukira yampa sharia hijab bagita hijab nga ya yero ng'eriko ebimasamasa wano ng'ezitowa kasita namaliriza wemanyi gwe hijab ezitowa ziri mu 1 million how long ago was that that man was rich Bina ati nera he was rich naye lwaki yeyanga ate gwe bakutonderanga weka Bina gwebagaa nti you come with a label Bina, you're so amusing. It's a true story. True. She has said it like twice. I will never forget when ndaba abasiraamu nengamba ddala bana I remember that omanyi back seat nekyokka kikusesa n'abasaala abo abafumbirwa abasiraamu they are jealous. I don't know, I can wake up in the morning in my crazy mind and I think I'm going to be jealous because I'm dating a Muslim man. Because he's vibed you, he's going to see somebody else. You're either 4 or you're 6. Kubanga arabidira. Kati fena atulawo natukubira simu ekiro because I used to get a phone call. Yali kati gwakwagadde akaseerako kaali keeko buli muntu abana time ye bwe yasooka naye byaggwa ebikati. Mwagala jja mulabira n'abantu kati Bina gw'oliko. So nga alina okunkubira. Alina okukulabirira. Katayimu kakyali kapya. Then waliwo omulala yagenda n'akuba essimu nga tuli awo at one time aleka ngamba kati omanyi ono ngenda okulaba ng'erinnya ndimanyi omanyi bwe yagamba kati ono ayagala ssente yaŋŋamba nti naye kwali ku lisiti n'alyoka akwata kuba kati abantu bamumanyi sosobola mwogera ate out of respect n'atandika mukwano oli bulungi banenga nkumiisinga bannange those men God have mercy nitandika nengamba ayokagamba munange nagamba kati onoyitirayo kodi ondabeko nga ntudde awo nze yansubira obutabeera nanno naawe n'alyoka omuwala ate naye yasimbulira mu nnyingi akirabika ye envelope erabika tiyalimu 3 because ye yasimbulira ye buli lwe yakubanga essimu banaye nsonyiwa naye weemanyi miliyoni ezi 2 bakuŋŋamba nera twali awo ayagala miliyoni 2 ye ebizibu bye byalinga mu miliyoni 2 oyeri alina obwongo ng'amanyi ekiddako tegamba Bina omukyala olwadde bagamba ngaakaala musimasa afunye amabugo baga yafuna 36 million yazikolamu ki otegedde omwami gw'oyina muli ku layini okitegeera bwentegeera nti ndi ku layini nina okubeera strategy. You either want to be on the line or you want to find ideas or step out. Ideas, I rather milk you nze nembera nga nfunamu amagezi. I think she must have been building. Nawe nkulaba engeri gy'oyogeramu wazimba ennyumba behind your husband's back. Not my husband.
Boyfriend. Okay, boyfriend. Okay. There is a difference. Okay, your Ex-husband. With a ring, Yeah, I don't didn't get those things. Up to now, no communication. baby Never daddy. be a nigga. I said, baby daddy. Because of what Orina Taata, go to Sara Nabo. Mine was Batabala. No, he doesn't know them. Yakoma kwogera nayo olunaku Primaya agamba nensi n'emuvuma wano ojjukira ku love life yagera n'agamba bw'oba tosobola kulabirira mwana you're not a baby daddy. You're not a baby daddy. You're not even a sperm donor. You're what? I tell you what. You're just something. Something. Bino bidami ebyambale. Yeah, I think. Not dami no ina n'erinnya. Adami era ne kavuzi. If I get kids, you call me Ellah. My kids call me mommy. You're something. You get a title. But what are you that you cannot even stand there and say, you know, these are my kids. You cannot even claim for them. So what are you? Ndabo obudde busiba. Naye ati njagala kubuuza abakazi abamu bagamba omusajja yalina okutuuma omwana oba se kyo bazadde gwowo maama we yamutuuma Jjajja wange yatuuma abaana bange. Jjajja we yatuuma abaana n'abawana erinnya ne sanneemu. Anti ekirungi nti abaana abange they are also westerners like me. What is the difference? Katonda kale ogambye oli sisipamudona siki Tayina kyali. Tali awajo. kale kati abaana balina batuuma amannya geeri. Abaana tebambuuza? Tebakubuuza daddy aliwo. Balina batuuma amannya Next week geeri. also they come back with homework. What is the role of a daddy? That's why it finishes a bit. Because they also don't know a role of a what? A daddy. A daddy. That's what they ask. What is the role of a daddy? Omanyi babiteeka mu work w'abaana. Kyokka n'amasomero namwe mwetumiikiriza. Ate nno nabajja bakuwa form you're supposed to sign. Daddy's Nini and Mummy. Nateekawo dead. Anag. I swear. What was I supposed to go and start explaining myself to you? No. So he's dead. If the kids are in school, don't ask. So did you tell the kids that your dad is dead? No, I didn't tell them that. But we don't talk about those things. So wabagamo, because they always ask wabagamo They know. My kids are emotional. My kids know me. So there's single mothers out there when the kids start asking. What do you tell them? What do you tell them? Hey. Whatever I feel on your chest, sijja kugamba. Gwe nawe wamanyi kye wayitamu. Anyway, dead. You find something. Omutta. Nwaji yamutta katufunyeyo omulala Omutta, you're right. Yes, Dead. you're nothing. kyokka muneensaba ne taata w'omwana wa Winnie Nwaji siba mutunulira bwe nti Babie yali aweereza mu charge. Are you serious? Naye kati yalekera. Those owulira abaana bano erigamba smart church bannange never go in and say ngenda fumbira musumba mwana mwa musumba iki Katonda yakusa ate nno bano abaana baba bakuziriddwa nga babazaala banjinjo babikiye nga tebalina titles z'abantu nti zebatyatya. They are good men. Naye bano omusima taata abadde reverend. Simanyanga taata biki mukwano. Exactly. Bagamba nti abantu baweereza mu church olina okubaviira ng'olina okubeera ng'osaba nnyo because busitaani awo wayagala abaawule abalwaze nabo balina okwesabira si ffe ate oba omanyi kizibu kirina mwesabire nnyo osobole okuba nga you standing in the gap as a dad. Naye did you ever pray batugamba tubasabire nga bataata babeere I pray for my kids. I do not pray for him. This one is dead. No, I can't. I pray for Emma. I pray for Bina. Yeah. I pray for Dodo. Because I know my kids will say, oh, Auntie Dodo, Auntie Bina. But who do they start How can you asking? pray for a dead person? For someone you don't Mamas are on know. your side. Someone you don't know. tebakaaba nga gundi waliwo ebintu ebijja ne bagamba ng'olina omwambaza essaati y'omusajja. No, my son had it. Abadde nga kiina ekyokuleekana but they will be fine. Why would I start telling Thick something? skin. They will be fine. Wow. He's eaten. He's fine. He's not hot. He's not sick. He's He'll fine. be fine. It's just recent. It cannot still be. It has a much and a gamma. It's about working and raising my kids in the way I know. I want to bring them up as responsible citizens that I saw my grandfather mold me in. So, a scenario. They always come back, you know. Who comes back? The dead ones come back. To They say what? resurrect. To They say want what? their kids. Ne kumikolo bagala kubeerawo aya but graduation they want to be there. What are you going to do about Yes. And even there are people out there nga nabo bali mu In that same scenario. ate nga bo kati we batuuse either mbaga that? Webale. Graduation. nabano bwe batunuulira The dead resurrects. What will you do? Bina, quote me right. Not you. The things I will not wake up in the morning until I'm driving them Musanga.
nga bwe genda nti mba sikyakumanya of course sikumanyi bw'ogenda kumakya ne weereeta oba weereese now you feel you're in a presence gy'otalina kubeeramu because you're not recognized. So I cannot even waste my energy or my saliva on you mbusima biki no bw'oba weereese nga saakuyise gw'owulira now you feel it's a time for you to be there ne weereeta so be it tujja kubeerawo buli muntu akola ekyamuleese. At least you'll allow nga Stella Nyanzi you'll allow mu bulamu bw'abaana mu bulamu anti bakomawo and then they are like honey I'm very sorry I want to me about I thought with the kids not me. How do you start talking to me about to the kids? Bonding with the kids. We are talking about a graduation, a function right now. Yeah. Yes. Because I don't think he can even get the audacity to dial my number or look for my number. No, ekyo tekisoboka. Naye bw'oba ozze ku graduation n'ogamba nti ozze ku graduation saakuyise you are there, you want to be around for the kids. That's okay. Are here for the kids that you don't even know bakuze batya. That is your problem because I will not attend to you. Nebe nawa juice sigenda kuwa. Bw'oba weereese it's yaya now. It's an open place. Oyinza okuba obadde embibyo. Naye ng'otegedde wali omukolo gw'omwana. An opportunity has come. Single mothers are out there, they are dying to see their fathers. Like Taata omwana n'abeera because now I'm worried. No. Bina, it is traumatizing to raise a child. So you cannot ever wake up in the morning and want to wish someone good who wished you bad. So there's dads who even the parents out there that go out there and date perhaps to feed their kids. Yeah. They go through a lot of trauma mukwano. Atukira okubanga ayisemu n'agamba nkuza omwana ajja probably the date kati nga hajo n'amuwayiko kyamwadi ne bakuza omwana haji n'amulekawo n'afunayo omulala gojje biwedde tomanya just okusitula olubuto luzibu naye wano n'okuza omwana Ellah scenario endala waliwo guy gwe twabirako naye wano ono ow'emikolo n'agamba taata oyo sometimes olina okugenda nga taata yalina mu bintu taata yalina okusalawo obimanyi I'm a westerner. Those things are not there. Therefore, imagine Bina. Okay. Taata ino better. Obwana bwakera kumacha. Now finding a way of talking to their father, I have no problem whatsoever. But what if the father comes now with what Stella Nyanzi, Bweyaja, would you accept? I know that would be trauma. You still have a wound, yes, true. Naye omwana talina musango. Naye munnange I healed, I got over it. So you would give him a second chance? No! Sikumanyi we moved on. Twera byagenda. Kati ng'ogamba muno uncle wuuyo ye kati ye amanyi bw'abanyonyo. Uncle because Toli. Bannaye kati bw'ajja n'akulemerako kati gogenda bagamba that man ye naye n'alwana olutalo. N'olutalo olw'okubeera nga abaana batandika omuyita ddadi. Nga bwe nkugambye. Kati you're going to tell them bavudde waggulu. Bagwe. Ate kati ne science mungi. Kwano so mugamba ekintu bakuira bukyuma. I went there and they inserted them go through all that. It is ngachi. Bina ngachi. Chicho yogera. Kumpita nesije nkulabyemu. Would you take bitterness? Okay, Kale, straightforwardness and whatever. Principledness. Would you take back someone? No, I wouldn't. Why? When you fuck me up, you have fucked me up. You don't do second chances. No. But God said forgive 70 times over time. 77. Forgiving, I think. Because sikulowoozaako, I don't wish you bad, I don't know what you're doing, I don't even track you down, sikumanyi. So man, it's not there. So ba ex abagezako okuddo bagamba oti please, I don't know you. Even when you had a good time. Which good time? There are times where abanga ex nyam. Not joking. This guy was a lover. You fuck me up, Ellah. Outers. Yeah, wow. That's why I'm. Sitala nnyo kudda mabega ne bwe mba nerabidde simu eno todo nga ngenda komeetinga siddayo. Because bamanyi Katonda abayina ensonga lwaki akinira nnyinza ofuna obuzibu. Kiringa okubanga dodo you're going somewhere, emotoka neegana okustarting for like 30 minutes awo. Katonda abayina kyakutaasa mu maaso. So kireka.
nga bano betulaba yali ayimiriza taxi n'alemerako nagamba taxi nendeka naye teyagenda okuyitawo endala nejja after like an hour ng'agamba eno egenda kubaawo okujjula kyokka eri eyanguwa oli n'amusookayo bonna baafa babasanga mu maaso kyentera okugamba abantu abadoctors baani abaasigala now they are grateful at first barantinga okitegeera katonda aba alina kyakutaasa there's a reason teri kintu kibaawo katonda nga teyakimanya oba nga takimanyi so ky'oyogedde nti people should stop judging most single mothers. You shouldn't judge anybody because everyone has their line, everyone has their own story. If you find a very good one and she's willing to give you a chance, don't fuck it up because they've already had enough trauma. And if you're not going to be in her life, please. Toyongera, let it be. Don't play with them. Yeah, we are having a good time. We are having a good friends for benefits. It is very clear than telling somebody, I love you, I'm going to be here. Ebintu ebyo mubyewalire ddala. I don't know, changes them as well. Like, you can never tell a good man. Your man was so good. You can't. Such a romantic breakfast in bed. Hey, the gambe lyo musajja bali bamukuza bulungi. Let me tell you that she said she was too good. Yeah. Shegezanza into made those guys that give us abalungi bangi naye ate batono nnyo oluusi osanga baba batwala so oyinza okusanga time watuukire nga baba tutte naye tekiggwanga yo Bina, you're still alive. Yeah. You're still young. I need to be reminded all the time. I think yes, I also need Wange, one of my judge's wives, went to I think Canada, London. So she does go to church to pray. Yatugamba yasanga omusajja omuzungu. Omuzungu teyamwesibangako nga bamusanga mu church. Amwadde dollars. I'm shopping in the Bina. As long as you still have life. Right? Nze nkugambye emyaka 8 gye nabeerayo nga ndowooza muke actually nali nnafa. Yeah. Naye I am here again. But I'm glad that you don't hate men. But no, I know you hear that people I don't hate them. I don't hate them. I don't. You still have a type though? I just only talk to a few that confide in me. Naga maika kino kidi bwe kiti. Namugana yo manyo bogenda kosa omukyalo yo. Dala ne bituufu. Tumalaga kola bino. That is what I want to raise my boy to be. A responsible man. I know kuchimanya nti my boy is 9 years. But when I go in the house, at times, I think I traumatize them. Everything, everything is put back. Raising them all. I am trying to raise a boy child in a way tajja disrespecting child. Kati singa nawe mukama akuyamba nti niwabeerawo maama ali eyo ow'omuwala gwagenda okuwasa naye n'abeera nga treating her right. Ekyo nakyo tusaba busabi n'otayibonyabonya mwana wa muno because afumbiddwa mutabani wo no muisaamu amaaso mukono naye gy'aba yava. Ate you don't have to judge someone. The voice by single. There's a time twagenda ku Baba we had something for Women's Day. We had a topic about children and a single mother kids, as if they are not normal. It's like someone waking up in the morning and they're saying, "Omwana ina disability, like they have sickle cells or what?" Abaana ba single mothers balinga ba ina disability. Mukwano bantu. Amune abasinga tebabalabirira mubeera muli traumatized. And then these parents bali busy. Do you think they are normal kids? These ones, the single mother, single parents, single Mune abasinga they don't have time to look after these kids. Kati going over there. But most of them babeera mu bbaala nga banywa omwenge nga zaavaako dda nga n'ebyamukuba. Okiraba kirabika nti abaana abo oluusi asoma n'afuna ne scholarship najja n'alabirira maama we. Batono nnyo aba single parents. Okimanyi nti kati bwatuli wano bannange there are so many single people nga bafumbo bali mu nju amaka gano mugalaba naye nga buli muntu ali ku lulwe okitegeera. So these kids are normal. Kati maybe bawa abaana bano obudde because I also have I'm also my mom, my dad pastor, so ndine mama naye
nze kyendabye ku batono nnyo bendaba bali raised by single mothers mostly babeera balina abamu obukyayi ku mutima naye temulimu n'abalala nga percentage nga bali mu abusive homes nabo nga nabo bali broken nga mu bufumbo bwabwe nga bamanyi okugamba mama nga teyakikola naye kankubula it doesn't differ kyenkugamba kye kimu bw'obanga oli maama olwaleero ng'okkiriza okuzaala abaana weeweeyo obeere an exemplary mother kyolaba kye wayitamu si kyoba oyisaamu omwana ne bwokera ku makyanga bajjo baddeyo bangi nga bafumbo mu maka zegambe ewaffe abantu beewaffe tebanuba nga uncle to come because abaana abalenzi balinga ebikoko ennaku zino. Did you see that post? No, I haven't. But they are also emotional, but yeah, they're broilers. They are broilers. They were raised in no cheese. That is true. Na yeda chenkugamba nti. So bangano balina kubeera balenzi. There's supposed to be masculine. Naye ogenda n'olaba n'okugamba nti omubbi ali bwe. Tebakyaliyo. So abeera n'omunyama ngali useless. Era babalaba. Obalaba. Walaba olagayo ali Dubai kyekisajja ekinene nnyo ekyakuba katono kimuwala. Ekibeera mu obeera yambadde skirt. The minute you slap a woman, you're a woman. Not even a woman. You're a coward in a skirt. True. But yeah, by the men who beat women are wafunira amaanyi agakuba omukazi olwo just lumu bwe lutyo oba ofuuse kirala bo tokyali musajja anti omukazi abeera bakugamba omusajja akugamba nviira gwe n'olemerawo naye abamu bakyokoza n'okukyokoza ogenda okukalaba nga amuyisaamu oluyi naye era munange omusajja yenna yeebuulirira muli ovaawo n'omuleka kyegambye kali nti buli muntu yeetaagako ka safe heaven ke wogenda n'okukakkanira obwongo n'okomawo ng'oli soba. So last question for me, you're dating for fun, are you searching, you don't want to know, do you still judge them like no what are you still picky, you still have a type, right now it's okay, you come the way you are. Right now Ellah is trying to focus on coming back to work. Era njagala kukola kabegambye nti njagala kukola nsobole okuba nga nsobola okuyamba abantu. There's actually a story I have to do. One gentleman, the monkey boy. Remember the monkey boy? Yes. That story, Disney. That guy is actually from Uganda here. He was raised by monkeys in the war. And apparently Queen we ali Yaffa yamuwa omukisa okubanga agenda e London. Nga asobola okuyingira n'agenda. Naye waliwo omuntu eyakwata ebintu by'omwana oyo. Omwana oyo atambula n'ava ebbombo n'ajja ewange. I don't have a lot. Naye akatono ke mba nfuna tukasharinga ennyumba wali egenda mukuba. Tomanya maybe if I brought up that story. Nsobola okufuna ate munnange okuyambibwa oba ne balana engeri gy'ayinza kuba abaana abali mu palace olwaleero abakolayo nga bali in the palace because of the monkey boy naye ali mu Uganda n'ekyokuleta kikola ki kakirina teyafuukako nti kati ali mwana ali nnomo tasobola kubeera nnomo. So in my life of dating, I'm not looking at dating right now. I'm looking at working and raising my kids better. Yeah. So you have the monkey boy? Yes, I have the monkey boy. He stays in Bombo, but there's a guy I used to work with, Bob Bugo. He passed on recently. His mother was a teacher then. This is one family that really traumatizes me. Nangere nebuuza mukama ngenda kuyamba antya. Kubanga omukyala abadde n'abaana be. In fact, remember Christian Samba that used to work with Bukede that passed on. Christian, yes, the name. Apparently, when he passed on, he was doing that story. Naye na mukama n'amujjulira. So omukyala abadde n'abaana be bakulu naye abaana bonna ne bafa. Kyokka omukyala akadde yalina abazzukulu. She stays in a slum somewhere. Abaana embeera ze babeeramu ze balaba mulimu abaana abakuze kati abawala naye babeera kumpi with the sex workers. Bagenda tubayita aba prostitutes. Sex workers omwana ebintu byakola si birungi. So kati nina nze mbeera n'emigugu mukwano. Era kyokka kya nompayo emitwalo ataano olowooza kati mumaze nze ebyange bya Katonda kubanga sifuna ne kusanzekka ne bwe mba nfunye nti let's imagine nine talk era bobo yabadde nga jeeka ne mga tutwalako half tusigazeko half nenga n'abaana simanyi kulya bwomu. That is why naye ngamba kyane bangamba simala jangu tugende okole this show. I cannot dance anymore. I want to talk to someone. Probably I can change a life. Yes. I can give somebody hope that had lost hope. Yeah, I had lost hope. Nasasira, my friend has been there. She has not, of course, given me a job, but she showed me you can still do something.
Yeah. That's very true. Yeah, I can still do something. Era embeera nengati omuntu nangamba come and be an influencer for my company. I'll be grateful. I'd come and work. Tugabe namba. Bina, oyagala mbeera CEO. Manager Mbeera manager. I can come in, nembeera PRO. Yeah. You know, that's how my Kitegeeza ikale singa nakulabanga ngende UK. Nakubira Bina. Neda wankubira naye ng'ombuuza Ng'oli busy. Yes. You had a lot. Then you wanted the last person I called them Mogamba, Bina is coming. Just say something like this. Sell your house. It's the only way you're going to get here. Are people okay upstairs? People run here to go and work for what we have here. I have a manager. Exactly. I can pick your phones. I can be your PR. I have been a man to go shopping. I don't get kuyambako. As long as you have already given us the boss. Whether you want or you don't want, we shall get you out of it. Discussion katingeri je twali tulina Ogamba Ellah come. Ellah Saying buzibu. As long as I have something for my kids in the house, in the tummy, basomye. Saying bugaga bwenegomba kati ngende nkola obugaga bungi nnyo jajjange yafana abuleka n'aleka ettaka lyanga naye ng'osobola okuyamba. Mama yakuyinza okubanga kuliko omuntu. My WhatsApp number is 0782 066 888. Eyo nsangako simu zange tezivaako o 0701 46 03 02. Ellah is here, muntu mukozi nnyo. Kyemmanyiko idea nga Bina wadde tokirina. I am the person nze nkujjanga kino tubulamuko wano. Era usually poste nina akajanja naye mbasaga nnyo omuntu ataatomere. Sijja kugamba Bina yali 6,000 nga mmanyi wali asatu gamba Bina. Yeah, I'm that kind of person. I want to be real because being real, tewali wonnyo kyogenda kukolera nnyo mu nsi kyogenda genda nakyo. Etwemaza mbwerere. Naye namba ogisomye speed. My WhatsApp number. Tonkubira ng'onkwana. Nja kublockinga. Tonkubira ng'onkwana mukwano. Nkubira nga tugenda kukola influencing, video vixen. I think I can still handle. Sweetie. Osobola okukola ey'enkudi eyago. Lupaza akomewo tumugambe waliwo ewala kayiba video era waali. Tanakola video y'enkudi ayagala. Akina okukimanya nti omuntu gwajjiridde maama ali abaana ku ssomero olina okubanga byonteeka mbya kati nga ba message so ogikola nga twambaddeko masi bulungi. Nompayo akasente n'ensomesa abaana. N'ensobola okuyamba abantu b'entamu. Nina abantu bangi bennyambako nange ate nga sirina naye. Akatono ketuba tufunye tukagabana. So my WhatsApp number is 0782 066 888, and then my Airtel number is 0701 46 0302. Thank you guys for the opportunity. You're welcome. Thank you too. And I'm looking forward to being with you all through. We're going to have bekirumye era kijja balumanyo abantu babanga yo naye mujja kwa bulungi Katonda bw'abakkiriza nga agambye nti era yono leero ne bonyiga ne bokochaga she did this. Perhaps maybe I hurt you in a way. You can come and face me and we make these things, but you don't have to go around and say, Banya mutakula akupa unaga, oh yo, alibwaji. Basobola kusasula ku counseling. It's together. Because when I experience, I can do it. But then ngenda ulusima somero we take pads. Omuntu talk to know you talk to these girls about early sex. Ebintu mu by'okuzaala. Yes. Oyina kyonjigiriza. Kati sedebali eyo oba oyimba oba ense kasankuulira nti bakumanyi tayagala manya sigenda kukkiriza bangaye muli bannaku nnyo bambi ate nga bo bakirowooza nti because I have the name I'm going to get everything mukono. If you have the name gattako okukola bwokera amacha n'obanga osobodde okuyimba Katonda n'akusasira and you can go back to school. There's someone that went back to school. I will not mention the name. Well done. Do you know who went back to school? No. Do you know who went back to school? No. But you went back to school. Shegwe. Bye. And then. Bye.